Amanya bampita yekolera nga bulijjo olunaku olwaleero nazze lwana naye ndowooza kansooke kuyomba oluvannyuma lw'okulaba omukulu Awan Bebe Cool Banter nannyini muziki Uganda gwevunamira ku TV emu ku Urban TV ng'alumba obwakabaka bwa Buganda nti tebulina kibuyambye bantu mu covid ono n'atulangira okusolooza n'atulangira obukopi naye olunaku olwaleero ndowooza munzikirize mwanikule mu ngeri ey'ekitiibwa era etamuweebula wadde nga ejja kumunyiiza kubanga mugenda kubaamu okusomesa okw'enjawulo. Bebe Cool wagambye nti obwakabaka bwa Buganda busolooza mbwera tuleebeeta mbutusabiriza. Bati Bebe Cool mbadde njagala onzikirize nkusomese kubanga gwe oli mwana muto wadde oli muntu mukulu mu myaka naye oli mwana muto mu ntegeera. Fe wano mu Buganda okuva edda nedda kabaka teyalimanga. Fe Abaganda fe twetikkanga amakula ne tugatwalira kabaka mu nkola gye bayitanga eya luwalo lwange. Ng'ab'e Butambala tugamba nti olwaleero wiiki eno fe tugenda okuliisa kabaka wa Buganda, Ssaabasajja kabaka wa Buganda. Era ng'amakula tugatwala. So kati ekyo kyoyogerako nti Abaganda basoloozanga oba Buganda busolooza naye tebulina kye buddiza bantu munnanga okuva edda nedda ffe abakopi ffe tukolerera kabaka. Bebe Cool bwe twali twogeranga ku nsonga ya federal wali oyinza okuba tobitegeera kuba tobimanyi kyojja ogwe mu bintu bino ebyokugezaako tutegeera ate n'oyagala weefula ategeera okusinga abategeera. Buganda bwe yali ebanja federal kino kye yali etegeeza kye wayogereddeko ddala kwekolera ku nsonga zaayo, kwezimbira malwaliro gaayo, kwejjanjabiranga bantu baayo, kwezimbira nguudo zaayo. Bebe Cool otambuddeko nkakasa otusinza okutambulako era otusinza okubeera exposed otuuse mu America gy'okwatira vidiyo ez'ebbeeyi nga gavumenti yeekuwadde ne ssente. Naye Bebe Cool America eri under federal government. Abe Boston beekolera ku nsonga zaabwe, aba California beekolera ku nsonga zaabwe, abewa beekolera ku nsonga zaabwe. Era olabanga speed America kwekulaakulanira yayiriyiri olw'ensonga nti buli state eringa evuganya ne ginnaayo kubanga beekolera ku nsonga zaabwe. Owe California agamba Texas tensinga, owe Boston agamba gundi tebansinga lwa nsonga nti balinga abali mu competition olw'okwekolera ku nsonga zaabwe bezimbira amalwaliro gaabwe. So senga naffe wano mu Buganda twalina federal oba twaweebwa federal eyo gye twasabanga munnange Bebe Cool osanga kiwabadde osaba kyalibadde kikolwako but as per now gavumenti yeevunaanyizibwa ku bulamu bwa bannayuganda bonna awatali gamba nti ono Muganda ono muki. Wawe toffaali era nkwebaza wali weera ekiwaatule maybe eryo lyogezaako okulaga nti baasolooza but sente z'ettoffaali wezaalaga walabawo zaagenda mu ggwanika lya Buganda era ne zizimba ebintu Buganda mwesobola okujja akasente okuyimirizaawo beene. Okitegeera muganda wange. So yogerako ne bakama abo b'oleebeeta batuwe federal tujja kusobola okwekolera ku nsonga zaffe, tujja kusobola okwejjanjabira abalwadde baffe kubanga ne gavumenti gy'oli mu kuwaana gy'oyogerera olwaleero terina kyekoze ku bantu bannayuganda abaffe obulwadde abaffe enjala okuggyako ekyo bagoba ku mirimu. Era olwaleero ojja kwesanga nga minisitule y'ebyobulamu evunaanyizibwa kitono ku covid ono wabula ate ministry y'ebyokwerinda eringa eyatekinze over yeri in charge olw'ensonga ebikwekweto bingi nnyo okusinga eddagala erigabibwa. Ekyokubiri mukulu Sali wabadde onoonya relevance oba wakikolako mu mpaka za Pama Awards za 23 ezaali emunyonyo bwe walinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka n'ekigendererwa ky'okufuna relevance nga toyina muziki emmeza n'ekuvuga emyaka 3 paka lwafuna omuziki awo gwaddako. But this time around Bebe Cool omezze n'oluma tosukka nnyo teweeweebuula nnyo. Bebe Cool buli kimu okikoze erinnya olifunye tolina nsonga lwaki kati ate olina okuweebuula obwakabaka mwova okusigaza relevance. Secondly oyagala okusigaza relevance but everything has its time.
Bebe Cool time yo yaggwako kankunyumizeeyo obugambo nga bubiri bwe nasoma mu katabo ka Patrice Lumumba. Omuzinyi omu yalema okumanya nti akuze n'ayagala okusigala ku stage naye nga yeerabidde nti sitayiro ze ez'okuzina abantu baazimanya dda ate baazikoowa. Bebe Cool abantu bakooye sitayiro zo baziyize. You cannot shine mu kaseera akatali kako. Eno time moyagala okushiningira generation ndala nnyo. Emyaka 2 ng'oli relevance gibadde gimala ebintu biba bikyuse bingi. Style gye wakozesa okufuna erinnya y'okulinnya ku mmeza Nnaabagereka, my dear friend, ku mulembe guno tokyayinza kugikozesa. Ebintu bikyuse nnyo Bebe Cool. Secondly, nga gwe omusajja Omuganda era ali oba muyite prominent oba omutuuze ow'amaanyi nga Bebe Cool. Nkakasa olina obusobozi obutuuka ku Oweekitiibwa Katikkiro n'omunnyonnyola ensonga zo. Fe wano mu Buganda maama wo ne bw'aba ayenze bwe nkusanga ku muliraano ng'onyumya ensonga ng'eyo oba kyanayana. So Bebe Cool today oli kyanayana ekiika ndowooza n'endusu kizonto. Toyinza kuddira nsonga za family n'oziteeka mu katale onyumye ensonga za family mu katale. Waligenze buterevu emmengo nkakasa Bebe Cool ne bova buvi mu mmotoka yo mpenkoni gye bakuoba kiyama kyo kiri ekikadde kivuga omuddo gw'endogoyi bamanya bumanya nti big size wuna atuuse ayagala kulaba Oweekitiibwa Katikkiro n'omunnyonnyola ensonga zo dhani okudda ku Bwakabakawo n'oweebula toyina njawulo na mwana ageeza nnyina mu katale. Nze yeekolera subscribinga bw'oba oyagala bw'oba toyagala bireke.